ko jako akawuwo tusobola kulowooza tufunanga na birowoozo tusobola okuyisa amafuta ku mazzi ne gatuuka ku Lake Victoria. Okuva Sabbiiti ewedde eggwanga liri mu kasandali ku bbeeyi y'amafuta eri waggulu nga n'ekisinga okutabula bannansi kwe kubanga buli ssundo ly'amafuta lyeramulanga bwe lyagala. Wadde nga gavumenti okuyita mu Ssaabaminisita Honorable Robinah Nabbanja ezzeegumya bannayuganda ku nsonga eno, naye empaawo kikyuka nga n'abamu ku bagoba b'ebidduka basazeewo kubiwummuza so nga abakyabiremeza ku nguudo ebisale by'entambula abatambuze be babiwuliramu omuzima. Embeera eno ey'obunkenke etanudde akulira oludda oluwabula gavumenti mu palamenti Honorable Mathias Mpuuga Nsamba okusaba palamenti okubaako kyeyamba bannansi ku nsonga y'amafuta kubanga n'ebyenfuna by'eggwanga bituuse okugwira ddala ekigwo. Teyalangiridde ebbeeyi y'amafuta entongole ya gavumenti bannayuganda basobole okutegeera ani abasaba ssente ennyingi n'abasaba entono. Ebyo waba tabikoze nga talangiridde ebbeeyi, tababuulidde gye yaweereza amafuta agava mu byagi ejjinja, Ssaabaminisita aba yeetaaga obuyambi, naye ndowooza ekyo kyeyajjeeyo ne gavumenti ye nayo bwefaanana. N'olwekyo palamenti yesobola okubaako kyetaasa bannayuganda ababaka b'abantu bajje. Ekiwandiiko ekyakasembayo okufulumizibwa ku palamenti lweddamu okutuula kiraga nti ababaka baddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi 27 nga ye Sabbiiti ejja nga luno Mpuuga agamba nti luli wala nnyo nga kyandibadde kiyamba nnyo sipiika okuyita palamenti mu bwangu okulaba embeera eno engeri gy'eyinza okunogerwamu eddagala. Nawandiikidde sipiika olunaku lwajjo nga musaba ayite palamenti mbagirawo eteeseeko katubagiro akali mu ggwanga akakwata ku nsonga z'amafuta ate ng'ensonga ezo zivuddemu n'ebintu ebirala bingi nnyo okubanga bitambula mu ngeri gye bitambulamu. Palamenti esobola okuyitibwa ng'ababaka batadde emikono ku kiwandiiko, ababaka abessalira ng'amateeka gaffe bwe gagamba, oba sipiika ng'akozesa obuyinza bwe asobola okugiyita. Ebbeeyi y'amafuta wadde ekyekanamye abavuga ebimotoka ebireeta ku n'amafuta bali mu kulaga butali mu mativu olw'obukwakkulizo obwabassibwako ku nsalo eyawula Uganda ne Kenya ku kirwadde ki COVID-19. Omubaka Mpuuga anenyeza gavumenti olw'okulemererwa okwaŋŋanga ekizibu kino ekiviiriddeko emirimu gya bannayuganda egisinga okusannyalala n'okwesiba. Kubanga zirina bingi nnyo bye zikosa mu kaseera kano, naddala ensonga y'amafuta. Ensonga y'amafuta nga bwe tugimanyi erina bingi nnyo byekosa: emirimu gy'abantu, ebyenfuna, ebbeeyi y'emmere. Ebyo tetusobola kulinda 27 kubanga buli lunaku oluyitawo waliwo abafiirwa emirimu, waliwo abayinza n'okubulwa ekyokulya olw'ebbeeyi y'amafuta. Embeera eno eriko ebibuuzo kaganda eri bannayuganda ku ddi ekizibu kino bwe kinaggwaawo, kiki munnayuganda kyalina okukola mu kaseera kano wa gavumenti weeyimiridde na kikyezzaako okwossaako n'ebibuuzo ebirala. Kya bubisi nnyo mu kiseera kino okugamba bannayuganda nti ebbeeyi y'amafuta erinnye lwakuba emmotoka tezijja. Ndowooza bannaffe bano beetaaga obuyambi ate nga bw'amangu. Ekitongole kya UNRWA gye kiri e Malaba. Kyokka ono nampala wa gavumenti Honorable Thomas Taye bw'amwanukudde bw'ategeezezza nti ababaka mu kiseera kino bali mu kutunulira mbalirira eri mu bubage kalenga baba beetaaga obudde ng'okuteesa ku nsonga z'amafuta kubeera kubataataaganya na kumala budde bwabwe. Ffe nga gavumenti tulaba nti ekyo kiri unnecessary, tekyetaagisa kubanga kati tuli mu processing budget, tulina mu deadline ze tulina processing budget framework paper, kati bijja kubanga bitutaataanya ate be bajja kuddamu bagambe nti ne budget framework paper temugimaze biki. So twagala ba MPs baconcentrating mu committees zaabwe processing budget y'eggwanga bagikoleko bulungi. Ndi Sarah Nandawula ku ABS TV Jakakawuwo. Speaker ng'akozesa obuyinza bwe musabye ayite mangu Parliament olunaku lw'enkya weeruli, olw'omukaaga weeruli,